Abaana basusse okufa wano eno mu UAE. Ndabanga ate death rate eringa yeeyongedde wano mu UAE naddala eri abaana Abannayuganda. Muli olowooza kiki ekireetedde abaana okubanga ennaku zino bafa nnyo stress, balina ebiragala bye bakozesa, abaana abasinga kubamenya mitima, butaba na mirimu? Olowooza kiki? Abaana abasinga bafa kubanga wiiki eno oba nga waliwo eyafudde ne wiiki endala wali akola ki? afa. Kale kizibu kyakumala wiiki nga tewaliwo mulambu gugudde. Banange mbasaba muntambulize vidiyo eno noono afudde. Munangamba peji yange egendako bafu bokka ejjo waliwo yafudde omulenzi we ya Jumaani, ono naye afudde ku makya ga leero. Ekyennaku ekiriwo omuvubuka ono nze yamukolera visa buli kimu okuyingira UAE. Nze yamukolera ebyamuyingiza nga mumanyi ffe tetugaba mirimu. Bambi abadde yafunayo eyo omulimu gy'akolera yayingira ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogw'ekkumi 2024. Bamusanze mu luumu ng'afudde mu kitanda kye ye Kwanga Simon. Pasipoti ye ndabako yeekamuli. Nsaba vidiyo eno mugintambulize etuuke ku bazadde be kuba teri amanyi n'omu. Bamusanze ku makya ga leero mu buliri ng'afudde. Bane simanyi kitta Bannayuganda. Banne bagamba babadde bulungi ne balya na bulungi emmere. Bamusanze mu katanda ke ng'afudde mu accommodation. Kwanga Simon. Simanyi kiki kitta Bannayuganda. Naffe ffennyini bankuba kye mutumalamu amaanyi. Mutumalamu amaanyi. Onotunuulira omusiru wa Katonda bw'awagira gavumenti. Abaana bajja eno tomuwadde na ssente zimuleese buli mwaka emwagalako $1,500,000. Afudde talina visa. Nza n'okwesanga ekyokulya famire ye ebadde tekifuna naye nga gavumenti sebe emwagalako ssente. Famire y'omugenzi ono bwe muba mwagala omanya ebisinga waliwo ennamba yiino wano y'omukyala bambi eyamufunirako ku mulimu. Wali nga talina bimwogera namufunirawo omulimu gwa kkale wali. Era omwami ono waafudde era omukyala ono bambi gwe baddidde. Mu byonna ekisinga obulamu bwe bugagga. Maama wange yangamba namugamba maama obulamu bwe bugagga, nangamba kituufu mwana wange obulamu bwe buki bwe bugagga, but still obulamu bubeerawo singa babakola ki? Obulamu bubeera facilitated naki? Na ssente. Ewatali ssente sawasawa tewali bulamu, kubanga tosobola kuŋŋamba nti obulamu bwe bugagga tolina ki? Bw'olwala ogenda kukozesa ki? Ebyo waffe mubimanyi okitegeera. Namugamba maama wala nanga mwana wange naye ate nnyo kikozesa obulamu bwe bugagga, but still era obulamu bwetaaga ssente. Abaana basusse okufa wano eno mu UAE. Anyway, ekigambo ekyo saanyo kikozesa nti abaana basusse okukola ki? Kufa. Naye kubanga wonna bafa. Naye ate nti ne Uganda abantu bakola ki? Bafa lwakuba nti oba oli awo tebijja ku mitimbagano kola ki? Kumanya nti ono yafudde wano, oli yafudde wali, oli yafudde wali. Naye ekintu kye neebuuza lwaki? Lwakuba nti kati abantu babatimba ku mitimbagano nti gundi yafudde. Nze nga ndabanga ate death rate eringa yeeyongedde wano mu UAE naddala eri abaana Abannayuganda. Ekyo kirowoozaako kigwe kiraba otya? Wano mazeewo bbanga ki? Mazeewo emyaka 2. Oli mu myaka 2. Myaka 2 olinako experience etonotono si bwe kiri? Bwe kiri. Muli olowooza kiki ekireetedde abaana okubanga ennaku zino bafa nnyo stress, balina ebiragala bye bakozesa, abaana abasinga kubamenya mitima, butaba na mirimu? Olowooza kiki? Abaana abasinga bafa kubanga wiiki eno oba nga waliwo eyafudde ne wiiki endala wali akola ki? afa. Kale kizibu kyakumala wiiki nga tewaliwo mulambu gugudde. Kiki? What is happening to our fellow hustlers? Abaana bafa mu bintu ebyenjawulo bya mirundi nga 3. Ekisooka stress. Stress ngevudde kuki? Kukyawa abali e Uganda tukola tukubira amasimu. Eyo nsonga nkulu soko oginyonyole bulungi. Ekisooka stress. Yes. Eva wa? Kampala. Abali e Kampala be batuletedde stress. Buli kaseera baba balwadde. Bakola birthday. Mama olwala, taata alwala, bonna balwalira ku speed.
kyokka eno gy'oli akasente kofuna katono oba oli awo nga n'omulimu gwaweddeko oba nga tonna nakufuna mulimu. Oluusi tonnafuna mulimu bakuba amasimu akatanda ka 800 gye mitwalo 800. Mitwalo 800 egya Uganda. Museveni's money, ani? Museveni money. Gye mitwalo 800 akatanda eno lowooza katanda zenipula kubanja. Zenipula wakati yani irandirodiwo irandirodi oba olowooza katanda zenipula kubanja eno omukazi akubira mwana yalwadde ate no senga nga naye agamba oba oyinamu 5 bwakolima bwe bakolima kyana gunyalo ofire ku eno kyaliwo Ivan nga naye agikuba enchi esimu ate ne kagalo friend ke waleke Kampala nga sate simama abana nga naye agikuba kagalo friend waleke Kampala kakuba ogenda okwegattagatta nga mama abana akuba ne wanu goli naye naye lwaki abasajja ebiseera ebisinga lwakono mwana mukyamuliza gwojuga naye ekintu kino naye lwaki abasajja muleka abakazi bammwe Uganda n'abaana ne famire naye ne muvaayo niwano ne muwasa ne mulimbalimba mbwate nze siri mufumbo ebyo nabyo bividdeko abaana okufuna stress depression ne bakola ki ne bafa ene ono mwana kyayogedde nti ka pressure akuva e Uganda kashi kanji obeera waawo ofuna dira mu 8 oba 10 oli nayogera kino oli ayogedde kiri oli ayogedde kiri ne batekawo n'embeera erwaza omuntu beteka omuntu ku bunkenke nokkiriza nti ekyakamu wange agenda kufa kyakagundi kino nakiri tebamanyi embeera gy'olimu nenga si kiki si kituufu n'olyoka oyimira ku bunkenke kwegamba ennaku zino abaana bafiira kumukumu luli wayitangawo omwezi neogiba myezi 2 njikira mukaseera ako n'omwana Bisofi we yafa awumule mirembe batukubira amasimu nga batubalirira nobanga wayiseewo ebbanga nobamulyayo omulala nti wuno yakoze eki naye kati almost every week there must be someone afudde almost every week ne pressure yesinga stress ezo okimanyi nti ne bano ba agents bennyini nabo baletedde abaana okubeera depressed to an extent obadde okimanyi nti depression ettira ddala etta okimanyi nti ne ba agents ne bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okwongera ku nfa y'abaana no mu UAE nti agent ajja omwana akasuwa kabadde nako nti kano ke kasente kenyina njagala nkafunemu omulimu neddaabulule balina bugurupu bwabo bwe bateekawo agent n'akakuba balina amanya ge babuyita mbu balina amanya g'obugurupu obwo nota oba link kigambo kiri awo link no tapping into it n'ogenda eri kati balina akazannyo ke baleese bateekawo gurupu omwe babbira ssente ne tugiteekawo nze naawe ne Saala ne Joani ne twefuula mu gurupu nti tetwemanyi okitegedde kati bwe ntimba omulimu gwe n'ovaayo n'ogamba ssente baziwe adimi kumbe tumaliriza ssente tuzikoze admin mwagola gulya mulinga abantu aba batano tuli omwo twetooloola ngamanyi n'okuyomba n'ennyombesamuko kuba n'abalala neneefula nti sibamanyi omwana watuladdiramu ze 5 gye mitwalo nga 5 tumuwadde kati kino aleese kipya ffe tuli wano okubaweereza nakubalaga kigenda mu maaso kaakati nekyera mwegendereza group ze mujoyininga nga bwakyogedde yes nga bwakyogedde anti obakubira akasenteko kobadde olinawo ngaakasuwa n'owungirawo ebidirya tukola nabewake no bakuba amasimu omwana mulwadde ono ali ku bizibu by'akasente keke babbye eno ne Land Road zenipula abanja nenjale mukola ki emuluma kati mwegendereze WhatsApp groups eziteekebwawo sometimes ofuna ne link tomanyi gyevudde abaana bakola groups zaabwe nange mbandi awo nga olina group gye bakoze eki naye nga yakunoonya mirimu naye nga kati ze am I looking for a job like seriously owekola bakwadde kirinki oluusi n'obeerawo n'olangirayo ko emirimu gyo n'ogamba waaye kankole ki kambeereyo naye bacreatinga groups zaabwe nga bwakyogedde basooka nga abantu 6 wagicreatinga ne bateekamu abantu ab'enjawulo nabeera agaba linki n'oli bwagaba n'oli n'agaba ne mujja ne mukuŋŋaanirawo ne mulowooza nti eri John ne babakuba ssente ne bakuba sente ngoli agamba kubanga era group muzenda bagaba ati kakati sente ziwa admin admin ye muntu oyo gubagamba nti yahandikawo group eyo kati nga balaga nti nze mbasi kirimu admin wazikwata okitegeera nze ne muwa omulimo admin yasalawo mwana yafunye omulimo nti admin yabeerawo olina omulimo
nze admin kati ate balina amagezi mangi ye mukozi agala balina n'ebiyumba ebyabwe kati abo ba admin era bakusindika mu kiyumba n'okola n'omala ennaku nnya kuba basobola okugamba nti ka commission weziyitako ennaku 3 ka commission abaweddeko nga balinayo ekiyumba kyolwo gye batwala omwana n'akola ennaku nga nnya ow'ekiyumba n'amala neyekyanganze wano togenda kukola va wogenda banange ndoza muwulidde kale nga be bakola group be ba boss era nga baddamu batimba omulimu boss agaba mweziti mulimu n'ebipya Steve byali mukungamba byembadde simanyi kubanga lyemmaze wano kale nayo kiyingidde mu bwongo agambye atya tusobola okukola group yaffe ffe tumanye kyaffe kitukola ki kituyisaawo ono ye admin nze najoyinize group tewali amanyi oli yakola ki yagala omulimu kale oli bwajja kubanga manyi admin tali nange kola nze ndeese omulimu nti bajagamba nti setuziwaani admin nti oli wa confirming omulimu admin akole ki esere ziri azikole ki aziweyo kumbe nga nona tukonfamize nona confirming nti omulimu tegukola ki teguliwo sete zikyakola era batekawo n'ennaku nti amateeka ennaku 3 kuba omuntu wokolera awantu mbwe ennaku 2 bosoba olabye empisa ze era kati kino nekyakugambye ekiralamu nti balina n'ekiyumba kyo kati Rosette sobola okubeera waneeno ekitegeera neŋŋamba simbekoleka nonywama Rosette waneeno kati agambye babeera n'ekiyumba kyabwe kibeera ekyo nekitagaza abaana nti okonfamiza omulimu gukola ki weeguli nti kati Rosette wendi bampeereza omukozi okiraba tuteesezza ngenda kuwala 15 buli muki buli mwezi kamu kitundu nti kati eri bakugambye nti omalayo ennaku 4 gwe neweekyanga oba mukama wo neyeekyanga sente zikola ki teziriiwo tezidda kati oli naye abeera kweri group ono akola ki akozesa omuntu kati nsobola ennaku nnyo okuyitawo neneekyanga nenkwesizako empisa embi empitirivu nolemererwa kyekiri kyenagambye nti nze sifunira bali wano mirimu oba kakabonero ke nabadde njijayo yes oba ye kamunyi neekyanga n'agamba sigenda kukola ki kusobola tambula okole ki ogenda abaana mukambwe nnyo nga nakusamba ono nze bankolyako sobona bwereere okitegeera nti buli abeera zaakola ki ankolya naye mugoba n'okubasasula sikola ki naku 2-3 nnyo okitegeera sikola ki tosasula wabula kale ogamba n'okikuba emirundi egyo kyebayita okukuba ekinyonyi nejjinja okukuba ebinyonyi ebyo bakukozesa nga nezo bazitutte eryo lwaki oba tofune pressure bakozesezza sente bazitutte ka commission no wakewoze ka commission omumaze okukonfirm nga muguka mwenyini tujja kukola mukazi alyoke asose nakulaga empisa ennungi mu ntandikwa sente za commission ka probation kachi kano bakaita batekana ka time okayitawo ke mwateesezzaako bateekawo naku 2-3 kuba bagamba abantu womaze naku 2 oba olabye empisa zaabwe yes kaweddeko ka deadline kaabwe ate nga ekintu kino kisinga kolebwa Abannayuganda era Abannayuganda bagezi bayigiza n'abantu abalala bafunayo mu Filipino waabwe ow'enkyakya nga yakolanga mama mu kiyumba aga Katonda muguni bafunayo n'owabeera yekka nga bonna bali mu mbeera ze zimu asobola n'oba ne mu overstay nga talina na visa n'abeera mama bone bapangisa oba oli awo n'ekyo ekiyumba kyebapangisizza bakisulamu bonna kiyumba kyabwe bakisulamu kiyumba kyabwe okitegeera naye ne basindikayo omwana nebakobeeyiiyiza obasula ojja mu group ogamba boti weeyogerako ngenda kuziba zaaweddeyo oludde naawe amateeka omunauganda mugezi ayiyawo mu Philippine oba omukinga ye mama amuteeka mu kiyumba ate basobola okupangisa ekiyumba kyabwe nga bakipangisiza kuki zino zibajjayo bapangisa just ka studio mwe babira era gamba nti tulinawo studio room ogenda sigazanga kabwa onogenda kolera 200 niwe apartment nga bajijeyo nga bajijeyo ku contract ebede bit cheaper okitege gwe notukale nogamba yes bazito ba apartment yes nogamba wow nga gyosula mu apartment gyentegeeza zaidi mu vida evira sirimu apartment kati vira bye bikimu onansonyiwa okubuuza nyumba za wansi bwezi flat vira flat eyo tuveyo kakati byebyo omanyi ffe tuliwo kujja kubakola ki balabula kubanga omuganda agamba ekijja omanyi nkozesa nnyo olulimi olwo oba olugero olwo abaana mubeereyo mukole ki
n'ebiseera ebisinga walaba vidiyo oba yalakola byakweyambula ojja nga batidde ebintu byakulwa nakubagana nga bajja nga balaba nga banyumirwa nga baseka kitegeera naye obaletera ensonga ebakola ki ebalabula alakola bibwati abantu waliwo kikonde watu waliwo kuwemula tiwaliwo kukweyambula nkolawo ki ng'otambula kumbe okola ki ofiirwa so mukwate vidiyo eno musharinge mugigabaneko abaana babere aware bafune information kati ekirala tubadde ku stress depression nila stress byonna sawa sawa kati ekirala ekireetera omuntu okukola kutekwekyawa abaana basusa okugyamu embuto wano nekibaviirako okufa n'embuto zitta basusa okugyamu embuto kubanga era kyovula bennamba esinga abasajja babaako batono abaana abawala basinga okufa naye nsonga n'owuli ate yafudde abulidinga ate yafudde enfayo gye batunyonnyola wano abadde abulidingira ki era babuzaabuza bafuba olaba nga babuzaabuza kuba bakukusa obudagala obwo obuzijjamu ensonga naye omwana agyogedde nti era agambye reti y'abalala ekyasinza okubeera high abafiira wano ku ddungu abasinga bajjamu embuto kituufu waliwo yakafa of recent bagamba mbu yafuna obuzibu ku nnabaana yabulidinga nnyo kyali kiki ne bagamba nti yali abootinga bala ne babiwakanya bala ne bagamba ki okitegeera naye obeera ogenze so omwana ava e Uganda ng'omanyi ozze kukola fokasinga ku kintu ekikuleese ate nabasinga okugyamu embuto baba namuzi overstay kuba aba yeeraliikirira anti kaakati kituufu ng'oggyeko n'ekyo omwana bw'aba wano eno sente ze bamubbyeko atalina kyakukola oluusi era talina kasente alina okwebaka alina okulya alina amaliriza afumbiddwa omubogo n'amalirwa ng'afumbirwa oba mu Bwogo oba Munnayuganda oba mu Patani oba mu kimu kaki n'amufumbira mu ka bed space ekiva mu ekyo ofuna luki lubuto ate oli tagenda kululabirira na endinga ng'akoze eki ng'alugyemu galowooza yeetaasa naye okuwala ebyo byonna nze nsaba omwana ava e Uganda musooke mugobere Ennyondo Media mumanye kiki ekiri e Dubai era bwebaliretawo platform eno kuba tuyambye nnyo abaana ate kuva eddala mabega tuze tuwuliridde abaana abamu n'obabuulirira atafunire kyakuyiga kweno platform ya Nnyondo Media ayagenda kuwanga CEO banange yoono sembera ku Amerika tono nnyo ajagenda kuki firuta ojagenda kuwanga to bw'otajja kugobera Nnyondo Media n'owuliriza ebintu bye tuba tubagamba kubanga terujja walenda okunyinya mubina terujja walenda okubalaga biki bye tukola byokka terujja walenda okubamalira ate nze nekisinga okuneewunyisa soka nembuuza Nnyondo afuniramu waatasasulwa n'alumirirwa Abannayuganda okozesa datawo transport wo terigojjako wadde ebibiri nene olumirirwa Abannayuganda nina abansaga ne bagamba always to costing ameko kujjako mu interview era mbagambirawo no I don't cost any money sina sente nsaba muntu wabula gwe kaso tuwa information ngagenda kugasa abatugoberera mind no mutu wasalawo nagamba akangoberere gundi naye abeera akwesize abeera ku respectinze kati muwe kyetaaga okukola ki kyetaaga okumanya okutegeera okufuna okitegeera so mukola kyamanya ba subscribing amugende maso subscribing mu sharing wako ono mumulabe mufunemu ekyokuyiga kituzaamu amayintu bira nga tubaleetera ebirala neera kyekyakyolowooza kikyaleetedde nnyo bana baana okufa wano twogende ku stress depression whatever abortion biki baana babbiddwa biki bibaletera depression abaana okola ne batasasulwa abaana abamu waliwo wano abaana abakola n'ekisingo ekirala visa etya ginyonyole ekirala visa omwana asofuna pressure eyo tebanamuteeramu visa overstay nayingira overstay nafuna pressure alina mulimu omutima omunafu kapooti abayitawo buyisi okimanyi nti nina ekifo kye nnalabye gye baziika abantu abo simanyirwa kwati waliwo esunapo Sinapo waliyo yawali accommodation awatuukira abaana bange kati nze gye nalabye graveyard eri gundi eno Sharjah Industrial Area 6 nalabye graveyard eyo bananga baana bafudde baswiti
kiruma nnyo okuva e Uganda okujja okukolerera abaana bo no ending nga ofudde nti abamu bulagajja bwaffe I'm sorry to say so mujja kunnenya naye nti abamu nti ovudde e Uganda okitegeera bw'ova e Uganda ate n'ojja wano eno n'okola amalala no ending up nga tofunye mulimo n'ofumbirwa abaana bangi mbalabye nagamba sijja kutawana kunoonya mulimo yakatuuka wano ne visa ekyaliko nagamba nti yafumbirwa omuboggo okitegeera bw'amala okufumbirwa omuboggo oyo n'afuna olubuto okitegeera bw'amala okufuna olubuto mu lugo n'abulawo na endinga up ng'akoze abortion n'akola ki n'afa nalabye ekitundu kiri bwe kiti ekibangiriza kiri eri bwe kiti ne bakifensinga kiba kinene nyeera bakifensinga naye kati nentunula bwe nti era ne bangamba nti oli omwana yafa Zainabu bwe bakola ki kati yogundi yabasiramu kuba nafuna akakiso okugerako ne wa security yali awo ku gate nangamba these are all foreigners naga but only Muslims nengamba kitegeeza waliwo Muslims bokka kati kitegeeza waliwo ne wala graveyard ngeyabaki ngeyabanani Muslims ate ng'obudde ne kwekyo nti n'ebitundu ebirala biki bingi ebiriyo era graveyards gye ziri mu bitundu ebyaki ne Steve natunula bwe nti nga balina obuyinja bwebateekako nti wano babasiiseewo omuntu oza kubateeka amanya ndibateekako banemyaka bane country ebitwala tugende naye nga wano waliwo akayinja nebutulanga bungi bwe buti nengamba subhanallah wataala bano bonna abantu bakola ki bagenda so gamba tekintuukangako ve Uganda jangu ng'ogiridde ekyakuleeta n'abaana bakola ku bikubo abakola obwamalaaya nabo bakola ki bafa enkya n'eggulo batya bafuna ebirwadde awulira nafunako sibona omusajja nakosiboli bafuna ebirwadde endinga nga bakoze ki nga balwadde tewali ddagala ne bakola ki ne bafa twabazikako tubamanyi ekireetera ekyo bakozesa ebidagaladagala bingi kuba tosobola kuŋŋamba osooka okugatta n'abasajja nga lunaku lumu abiri nga tolina bidagala by'okozesa ogwo mubiri kikaaki ogwo gw'oba okozesa endinga apu nga bakoze eki naye ng'olesa abaana ewaka olesa abantu bewaka so mugezeeko okubeera serious ti obeera nga nzi kyekindeese wakiri genda okole mu kiyumba ekiyumba tekigenda kutta yes naye okolusi bafiirayo kuba abawala bamanyi okukola ki naye akyogerako si yakireeta aye n'ekirala nti ofundako okuba ng'ottiddwa nga si kyeyagalira ekyo kubanga omwana ajja mu bwamalaaya andi kukugabana noli nakozesa ebiragalagala ndabanga gwe aba akoze eki awaddeyo obulamu bwo ng'olaba naye kati oba weeyambyeko bw'ogenda mu kiyumba n'ogamba kubanga of course ne mu kiyumba nabo babattirayo by accident oluusi nga bagenderedde naye si nnyo nga bano abali mu bwamalaaya nga bano abali ebweru abakola kiso abaana beeyongedde okufa enkya n'eggulo naye tumenye kuzimu ensonga so mbeere very careful what else naye mbadde nsaba abafollowing era ensonga ojja zibawanga kasavu kanyama mpola mpola bafollowing basubscribing basharing content ono bangi babeere nga bakola ki bafuna ekyokuyiga tukiteekamu obudde bungi tukiteekamu n'akasente okuba nga tubaweereza n'okwewaayo si bwe kiri ndowooza tukomaawo olunaku olwayo naye ng'ebyokugerako bingi wano mu UAE naye ng'olwa academy nako katukola ki katugubaganya abaagala ekizigo ekyenyondo glim mutunoonyeeko anti bagamba it's your girl nyondo glim exactly kategedde mutunoonyeeko abagala okunyirira oyina black spots oyina pimples oyina tags ku skin yo byonna by'oyina nga ate waliwo bano abakazi babiyita mugaba bibanga emisuwa kasobera ng'olina mugaba yes enkanyanya namakula nali manyi no linnya lya muntu anti linnya lya muntu bannamakula gye bali beddira lugabe kati oyagala omuntu omusiiga ate aveeko erinnya lye nedda mukwano namakula ate nekirwadde nayo kirala ekibalususa omukwano yes olwo abakazi bendaba nga bwakola bwati omukono nga onono binga bya bulaka ne kuneeno kati ebyo bibeera bigundi era namakula kakati wanjawulo mulimu abeera omweru mulimu abeera wa bulaka wanjawulo so kati byebyo n'abaagala okubanga ate mufuna plots ku sente ensaamusaamu ate nga tusobola obawera mu installment nobeera ng'osasulako kibanja mpola tuzirina nga zaabwesimbu sina muntu gwe nali nkoze eki ndivudde so plots weeziri ono ye CEO yes Nyondo Uganda yonna yagirambula Dakala Gina Kifuma Naggalama Mukono wa Antony bweyogerere Kireka Banda Nambole wa Kiso mutunoonyeeko takumira mpira akoleshi abatukumire mubeere bulungi